tugwanidde tuwoze ku mukolo gwe twagenzeeko. Ansi esooka egamba nti nedda. Omukolo gwe twagenzeeko nze gwe nabaddemu yabadde mmisa eyeebaza olw'obuweereza olw'obulamu Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Omukama bw'amuwadde. Nga naawe bw'onaategeka ogugwo n'enzija. Ng'Oweekitiibwa Mpuuga bwe naategeka ogenda okuwasa ne musaba mperekere n'amperekera. Naye guno gwali gwa mmisa. Nsuubirira ddala bannaddiini oba nsuubira n'abo abalowooza nti bamanyi eddiini okutegeera kino okutusinga. Kubanga n'omwana omuto bwe twogera ku kusinza ssaawa zino leero olunaku lwa Sande. Nze gye nsabidde waliwo ne Sunday school. Kitegeeza nti omwana atandika okutegeera eddiini okuviira ddala ku mwaka gumu mutambula naye ne muyingira erimu ne mumuleka mu Sunday school n'ayavula. Kati omuntu bw'aba tasobola kutegeera kye bayita mmisa ye n'ayagala akitapute mu ye ky'ayagala kibeere. Ekyo ekizibu tekiba kyange kudda wano kulambika abantu bakulu naddala abakirisitu. Kakati mu bigambo nga bye mpuliddeko ebyogeddwa Oweekitiibwa Maama Betty Nambooze mukyala mu Kristo, Mathias Mpuuga mu Kristo, ndowooza ekigambo mmisa asobola okitegeera okunsinga singa aba tasazeewo mu kubulwa ekigambo ekyokuteekawo, singa aba tasazeewo okwewugguusa aba ategeera bulungi kyentegeeza nti emmisa kusaba. Era emmisa eno mmanyi bulungi nti maama wange Oweekitiibwa Betty Nambooze nkimanyi bulungi nga naye bw'akimanyi ne Katonda waffe ffe ababiri singa tuba basatu nga tutudde nze naye ne Katonda mu makati. Akimanyi nti nkimanyi nti emmisa eyo yagigoberera bulungi nnyo. Era mmanyi nti we baagambanga nti mu linnya lya paatiri naye yakikola. Ekyo nkyekakasa nti tasobola kubeera ku TV. Mukadde waffe yali akulembeddemu emmisa eyo n'agamba nti mu linnya lya paatiri n'atakikola. Era mmanyi butereevu nti mmisa eyo yagyetabamu ku lutimbe. Kale kyawewussa nnyo okwetaba mu mmisa ku lutimbe ate n'omala n'ogamba nti nze yagenze obutereevu ate ndi mukyamu. Mbadde ndowooza nti ye yali badde anjozaayoza okuba nti nze nafuna omwaganya ne ŋŋenda butereevu ne mbeera wali. Kyokka kyokka kyenyinza okuba nga namusingako kiri kimu nti nawaayo ekirabo. Kyekyokka kubanga waliwo naliwo ne mpaayo ekirabo. Naye ekirala kye naali musinzeeko lwakuba nti siri mu Kristo nti naali badde nsembera. Ebyo bintu bibiri byokka bye namusinga ku lunaku olwo. Naye kikwatagana n'emmisa n'obuyimba obwayimbibwa nze bwe simanyi ndi mu Kristo. N'omusinga ne tolerance. Olw'okuba nti nze ndi mu Kristaayo twawukanyaamu ku maloboozi mu kuyimba. Ebyo byokka byansinga. Naye nze jjukira nayina akatabo so nageegenyanga naye mmanyi nti ezo ennyimba ze twayimbanga mu ddiiro lye nkakasa bulungi akimanyi nti yali takkiriza muntu akwata ku remote era emmisa yagyetabamu. Kale ekyewuunyisa okusinziira gy'asinzidde eyo wano n'ayogera ebigambo by'atakkiririzaamu. Oweekitiibwa Honorable Betty Nambooze nze y'omu ku bamenta bange. Bwe ŋŋamba y'omu ku bamenta bange nina bangi kubanga n'Oweekitiibwa Mathias mwali, Oweekitiibwa Lord Mayor mwali, Medad Nvega Segona. Era nze mutabani wange omukulu namutuma Medad lwa inspiration ya Segona. Era abalaba ku mitimbagano gyange bamuyita Council Medad because ekyo kyetumwagaliza nga twegomba Medad Nvega Segona. So nga menta wange ng'omuntu gwe nawangaala naye ebbanga ddene nkakasa bulungi nti byayogera tabikkiririzaamu. Nkimanyi bulungi byayogera tabikkiririzaamu. Naye ekimubonyaabonya maama wange oyo ekisooka butakuta nti ekimubonyaabonya nti agamba kaadi naye kansooke nkiteeke ku rekodi wano. Nsaba memba yenna ajjeyo communication ey'ekibiina kyaffe ng'etugamba nti temugenda mu kusaba. Era nvumirira nnyo omuntu awaayiriza pate yaffe.